Poliisi mu Kampala emiriraano etandise okunoonyereza ekivuddeko omusirikale waayo Alfred Obadia okwekuba amasasi agamutiddewo nga kino nno akikoledde mu buliri bwe. Obadia atemera mu gy'obukulu 32 abadde asula mu nkambi y'ekireka. Mukyala we ataatuddwa mannya ategeeza nti awulidde ekiwatuka mu kisenge kyabwe okutuukayo kwe kusanga bba ng'ali mu kitaba ky'omusaayi. Ono alayizza enduulu esombodde abadduukiriza era omulambo gw'omusirikale oyo Obadia ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago okwekebejjebwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala emiriraano Luke Oyesigire ategeeza nti etiisa eno ebadde tebangawooko mu nkambi eyo. Omulambo guzze ne guggyibwayo ne gutwalibwa mu ggwanika Mulago ng'era tutandise okunoonyereza ku mbeera eno okumanya ki ekyamuviiriddeko okuba nti no yeetuusaako ekikolwa kino era tujja bba tubategeeza. Poliisi mu kitundu ekyo ddala ya VIPPU bali mugenda mu maaso n'enteekateeka ez'okuba nti nno bamuziika. Omwaka guno gwokka abasirikale ba poliisi abakunuukiriza mu 10 bafudde mu ngeri etetegeerekeka ng'abamu babadde beetuga bwetuzi so nga balala babadde bakubagana amasasi olw'obutakkaanya. Minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo ddaaki evuddemu omwansi ku kiteeso kya Paalamenti y'omukaka gwa Bulaaya European Union Parliament okulemesa gavumenti okuzimba omudumu gw'amafuta era yeeweze nti kaabeere lubaalo Katonda omudumu ogujja kuzimbibwa. Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Ssentamu akyomedde nnyo abazungu agambye nti Paalamenti z'abazungu balina ebyabwe bye beenoonyeza mu nteekateeka eyo era nti omulimu gw'okuzimba omudumu ogwo gwakusigala nga gugenda mu maaso. Nankabirwa abadde mu kusaba okuteekeddwa mu busaabadinkoni bw'e Nasuuti mu disitulikiti y'Iganga abadde n'okusonda ssente ez'okugulira kkanisa entambula gy'ategeerezza nti abazungu tewali kye bagenda kukyusa kubanga amafuta ly'essuubi lya Uganda mu nkulaakulana. Sente ezinatuwa amasannyalaze ya mafuta naye olyagamba amafuta togasima kitegeeza abantu basigale ku nzigiza enguudo tuleme kuzikola ebyobulimi tuleme kubimekanayizinga. Kaakati nno ndi kukanayo kyani oyo ow'okubagamba nti muswadde kubanga tuli Uganda eyafuna obwetwaze tujja kukulaakulanya obugagga bwaffe obw'omuttaka bajja kukakkana amafuta tujja kugasima ebyuma ebigenda okusima amafuta mu nzizi ezasooka biyingira mu Uganda mu mwezi guno gwennyini gwe tutandise olwaleero. Laba ab'Ennasuuti bwe bagenda okuwaayo essaala basabire amafuta agagenda okutandika okusimibwa. Omubaka omukyalo wa disitulikiti eyo Sauda Alibaawo yasabye abeeyambisa entobazi mu kulima okubeera bakakkamu n'agamba nti gavumenti esaana okusomesa abantu ku nsonga eyo. Minisita Nankabirwa abawaddeyo obukadde 10 eri obusaabadinkoni buno bufune entambula era n'abako byatangaaza ku kyabalimira mu ntobazi. Ebitundu bye yayogera era n'atulagira tuleete enkwata gye tubakwatamu. Tulina okubasomesa naye olwa environment bwe kinaasangibwa nti we wootudde ate kitukakatako olw'obukulu bw'ekifo ekyo kugamba waliwo ebifo ebimu nga kuteekwa okuvaawo awo balina kusasula. Walibadde tofuna kubanga oli mu lutobazi. Diini wa Lutikko y'omutukuvu Paul Namirembe the Very Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Saalongo alabudde abakkiriza okufaayo ennyo okukola ebyo ebyongera omuzinzi mu bitundu gye bawangaalira bwe baba kufuna empeera. The Reverend Canon Kisawuzi abadde akulembeddemu okubuulira mu kkanisa Lutikko Namirembe mu kusaba kwa leero n'ategeeza nti ensangi zino abantu bangi tebakyafaayo ku bannaabwe ekivuddeko obwavu n'okubunaabuna okutakoma. Avumiridde nnyo abataataaganya okusaba ku mikolo egy'enjawulo naddala egy'ennono nga beefuula nti bamanyi nnyo Katonda. Anakoddeyo eky'abantu abagufudde omuze okukola ebyobusuubuzi ku mikolo egy'okuziika n'okuvumirira ebyabikolebwa baagambye nti balina okweddako. N'omusanga ye wasanga embizi awo wasibira azze kuziika n'osanga akatale it is now business at Badyu abennyanja abatunda omukyombo abatunda enafani abakola batya. You can even fail to find parking place because all the places are taken up by business people in the name of attending a burial. N'osanga oli ng'anywedde akudde n'ebitooke
bamugamba bugambi nti okuziika kwawedde dda naye nga teyabitegedde gye baali omusajja bakupangisiza kuleeta baziisi eri bakatandika okuyiwayo ettaka ng'eŋŋombe pipipipi abadde bananga abazze n'ettakisi naye abantu basanga nga bamala ebiseera mu bintu ebitali makulu male ne batunuulira ebintu oyinza okulaba oli aleeta musenyu gwasomba bintu byo matiri agenda kuzimba nnyumba oli n'owulira ng'abalanaga bakaleeta emmotoka 3 n'agandi yali yakutaddewo okuba supervisor. Eyaliko mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe Stephen Kabuye afalaaside bannamawulire wano mu Uganda bayige okwesiga omutonzi abawangulira entalo ze basanga mu bulamu bwa bulijjo. Mmeeya Stephen Kabuye nga ye mukadde omukulu ow'ekkanisa y'Abadiventi Najjanankumbi yabadde mu kusaba n'okusiiba okwateekeddwa bannamawulire Abadiventi abatabibwa ekibiina ekya Adventist Media Association ku Penyo Beach Hotel Entebbe. Yagambye nti obwesige mu Katonda y'entabiro y'obuwanguzi okuyita mu kusaba. Mukadde Stephen Kabuye agambye nti Katonda ow'ebiro ebyayita era ye Katonda y'omu ow'ebiro bino naye okukkiriza okutono n'okuwankawanka ebiri mu bantu bye biziyiza essala ezimu okwanukulwa. I want to assure you nti Katonda waffe yeesigika and is capable. Ebyandiko biga nti kwe kusaasira kwa Mukama waffe ffe obutamalwawo kubanga ekisa kye tekikola ki tekigwawo kiba kijja buli lunaku obwesigwa bwe bungi abeerawo emiwendo gyonna akikoze ku bantu abala bangi abatusooka era ne kati akyasobola ebizibu bye tulabanga ebizibu yes maaso g'obuntu birabikanga ebizibu naye Katonda teri kizibu kiyinza mulema. Okusaba kuno kwakulembeddwa mu musumba eyawummula Balamu Kirya eyawonzi bannamawulire Abadiventi mikono gya Katonda n'okubasabira kinnoomu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa omuwawaabirwa yeekweka amuwaabidde nga tasobola kumutuusaako kiwandiiko kimuyita mu kkooti esobola okulagira ne bamukuba mu mawulire nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Singa omuntu awawaabiddwa omusango mu kkooti naddala emisango gino egy'engassi gye bayita civil cases yeekweka oba n'abulawo nga tasobola kufunika yonna gy'ali abaamuwawaabira ne balemererwa okumuwa ebipapula bya kkooti ebimuyita mu kkooti oba ebimutegeeza nti alina omusango ogwo balina eddembe mu mateeka okusaba kkooti okumuwa ebipapula ebyo nga bayita mu lupapula lw'amawulire lusaasaana mu ggwanga lyonna era kkooti ebakkiriza nti balemeddwa okumufuna ebakkiriza ogenda mu maaso okuteeka akalango mu mawulire akalaga nti omuntu we baamuwawaabira oba ne ku miryango gya kkooti era kiba kitwaliddwa nti ategedde yonna gy'ali mu nsi oba gye yeekukumye. Amyuka RCC ow'ekibuga Jinja Ssegawa Mike akubiriza bannajjinja okuba bagumiikiriza kuba nti gavumenti n'olukiiko olw'ekibuga ekyo Jinja bakola butaweera ku nteekateeka ez'okuddaabiriza ezimu ku nguudo ezitakyayitika mu kibuga ekyo. Ssegawa abadde mu kibuga Jinja n'ategeeza nti newankubadde abantu ab'emitima ebibi baanyaga kalakita ezikola enguudo ez'ekibuga naye kaweefube okuddaabiriza enguudo agenda mu maaso. Agambye nti amateeka gaatandise okukola ku bakwate era tewali mubbi yenna ajja kulusimattuka n'anokolayo enguudo zibatandise okukola. Nasaba bannajjinja babeere bagumiikiriza kuba ekisinga okuwona amakubo gy'entambula y'amazzi. So ekibuga kinaakola sisitimu eyo neeterera bulungi n'amakubo gakubako mwasanjala oba koolaasi kitujja kugoberera nga puroguramu eyo mpola mpola naye nga amakubo go mangi kuba ekibuga kyaffe kisussa kilomita 200 mu mukubo. So nsaba okulaba naddala abantu baffe ab'e Jinja North babeere bagumiikiriza ekkubo lyabwe erigenda paka Budonde eritamu paka Budonde eyo liri mu puroguramu ya gavumenti era General Katumba Wamala aliko wano juzi mu kibuga wano n'atugumya nti ekkubo lijja naye nga nsaba kansala ne executive y'ekibuga ne ba town clerk baprioritinge okulima amakubo baganyige agali mu kibuga kyaffe kyonna. Bino nno ebijjidde nga abasuubuzi abawa omusolo bakukuluma olw'enguudo z'omu kibuga ekyo ezibumoggose ennyo naddala mu biseera bino eby'enkuba etonnya.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki tvs HLX cc 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvrage ebbanda. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Uganda Cranes eteekeddwa mu kibinja bba mu mpaka eza CHAN ezigenda okubeera mu Algeria ku ntandikwa y'omwaka ogujja 2023. Uganda Cranes mu kibinja kino eri wamu ne DR Congo, Senegal ne Ivory Coast. Mu kibinja A mulimu abatesitesi aba Algeria, Libya, Ethiopia ne Mozambique ate mu kibinja C mulimu Morocco, Sudan, Madagascar ne Ghana. Mu kibinja D mulimu Mali, Angola ne Mauritania ate nga mu kibinja E mulimu Cameroon, Congo Brazzaville ne Niger. Mpaka za CHAN zigenda kubeerawo okuva nga 13 January okutuuka nga 4 February era Uganda egenda kuzitabamu mulundi ogw'omukaaga. Mpaka zino zitabamu bazanyi bokka abaguzanyira eka. Bannaffe ag'essaawa zino kangawumbi mu bufunze. Poliisi mu Kampala emiriraano etandise okunoonyereza ekivuddeko omusirikale waayo Alfred Obadia okwekuba amasasi agamutiddewo nga kino akikoledde mu buliri bwe. Minisitule y'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo edda kyevuddemu omwasi ku kiteeso Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya kye yafulumya gye buvuddeko ng'eremesa gavumenti okuzimba omudumu gw'amafuta. Era minisitule yeeweze nti kabeere lubaale oba Katonda omudumu ogujja kuzimbibwa. Eyaliko mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe Stephen Kabuya afalasidde bannamawulire wano mu Uganda bayige okwesiga omutonzi abawangulira entalo ze basanga mu mulimu gwabwe. Ge mawulire ag'essaawa zino mwe bali nnyo okuwuliriza.